for him as they get. Omuddusi w'emisinde nnakinku ku mutendera gw'ensi yonna munnayuganda Cheptegei ayongedde okukola ebyafaayo bwazzeemu okuwangula empaka eza kilomita 5 mu kibuga Monaco ekya Bufalansa. Here he comes. 13, 9, 10 across the line there. Ono empaka zino aziddukidde edakiika 13 n'obutikitiki 11 okufuuka omuddusi asoose okuwangula empaka zino eza Monaco Run emyaka 2 egy'omuddiringanwa. Omwaka oguwedde Cheptegei empaka zino yaziddukira edakiika 12 n'obutikitiki 51 era n'amenya rekodi y'ensi yonna eyali yateekebwawo Piketa mu mwaka gwa 2000. Cheptegei agamba okuwangula empaka zino tekimubeeredde kyangu olw'embeera y'obudde ebadde ey'empewo. I just knew that I have to, run the best way I used to always run, and I didn't want something to distract me, especially with the gloves, and something small can distract your motivation and your mindset. So I just wanted to just run and defend the title. Ono agamba empaka zino azikozesezza okwetegekera empaka za Olympics ezigenda okubeerayo omwaka guno mu kibuga Tokyo ekya Japan. So preparing now for Tokyo and for the Olympics. Absolutely, Tokyo is it's going to be a phenomenal challenge for me. I expect to this year to become great like last year, or even more great than last year. Ebyo ngo bitadde ku bbali omuddusi Cheptegei ono nga wa ttiimu ya Prisons awangudde empaka eza National Cross Country Championship mu basajja ezibadde zitegekeddwa mu district y'e Tororo. I can say the race today was really tough. It was really tough. It was not even like last year. The way just I feel, to my experience, this was the toughest race for me since. Abaddusi abasoba 1500 okuva mu ggwanga lyonna beebeetabye mu mpaka zino era Peruth Kimutayi yawangudde mu bakyala. It was good. Yeah, the course was very nice. My target is that wherever the race that will come, I'll be going and succeed. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation kigenda kukozesa empaka zino okulonderamu ttiimu egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Africa Cross Country Championship ezigenda okubeerayo omwezi ogujja.